gwanyumira ekintu kyesirierabira mu bulamu kyali eki nalyako ebijanjalo nembimala mu ntamu nga simanyi tagala tuyomu pajama andawuya kakati atuwa pajama aliita atuwa nalinze ne mukulu wange abalala bali oyanzirako nze yali muwala nje nanika kati neetaaga ate abaana bonna bamanye nti nafunye pajama kuba essomero lyonna tekwaliko mwana alina pajama nyambala pajama lwayambala nenjikuba ekikalu mu uniform nedde ne magulu ng'empale eri wansi kakati embwa z'abaana ne zijja zinyimba bannange embwa zannyimba olwa pajama eyo pajama n'entama bansangako nga ndi omugaati nga ngubbye okwatira bankwatira mu kasenge red-handed bulungi nnyo tweyanze kigomlo gyatulaba ensonga we ziri kati tugenda kudda ku nsonga ya corporate infringement tutuuseewa kantandike neeno kakati neyanziza nnyo mukulu nammwe abatulaba tweyanziza nnyo balemwe bale kubanga mutugoberera era mwongere otugoberera nga tuteesa ku miramu egy'enjawulo mu kaseera kano tuli mu kaseera akazibu ak'eggwanga lyaffe obutatufaako ak'eggwanga lyaffe okutusuula ebbali okubanga tebatulabawo so nga ate mulimu munene oba gwe tukola eri eggwanga nga tukubiriza eggwanga oba nga gavumenti yaffe naffe okutulaba nga abakozi mu nsi eyo era abafiibwako tukoze oba bannayuganda bakoze firimu nnyingi abayimbi bayimbye ab'ebitabo babikubye abakaliki ez'enjawulo naye nga buli muntu akola mu kiyiiye kye okulaba nga yeebeezaawo okulaba ng'eggwanga litwala mu maaso so gavumenti ekyo kyetatunuulire oba tekitunuulire oba simanyi oba ekikolako bukozi ttima naye ng'ate bannaffe tubalaba oli adduka misinde just juzi omwana wonu Kibanda yadduka just misinde yabuuka aijampu kagoolu sokoleke Kibanda yahani omulungi atulaba njagala amanyi waliwo abeeyita bakibanda waliwo bakibanda kati Kibanda kigwoligamba kati njogera ku Kibanda ghetto president Bobi Wine kati alina mutabani we juzi yabuuka Kampala yabuuka akakantu aijampu just naye ebibala ebyava mu kubuuka akantu ako nga bisanyusa naye teyabikolera wano nti yabikolera eri naye olw'okuba bali bakimanyi nti omuntu alina talenti alina okusasulwa talenti ye era yagifunamu okitegeera so kati tukubiriza eggwanga lyaffe bannaye mutufeeko oba batufeeko tukoze ebintu byenjawulo baleme kutwetabya nsi yaffe baleme kwetamya bantu bakola bintu byabwe mu ggwanga lyabwe ekibuuzo kiri nti akabanga kaweze tuyimba copyright yes. Saawa ya leero tutuuseewa n'abo betusaba copyright yes. tuli kuki njagala owe omulabi waffe ekifaananyi ekituufu tuli wano banaagituwa tebaagituwe mu bufunze copyright yo batula baagituwa bakola ki baagibawa weeri naye
ekigibulamu enforcement. Olwaleero tuli mu kooti tufaafaagana n'abakwata firimu ne bazisalamu. Era tuli ku kooti ya Buganda Road. Tuli kumwanga tu. Ye Mwanga tu. Mengo. Gwosuubira tebaba wabyoya byanswa. Kuba kati ate bwebanga baba wa copyright. Yes. At the same time mukyagobagana n'abantu abooza mu bintu byammwe. Naye tugenda ne tubeera mu kooti n'ogenda otunuulira lawyer ng'ali mu kuwolereza omusajja eyabba firimu n'agisalaasalamu n'owulira obusungu n'ogamba obambuuke wano ngende mugwe mu bulago nga omenya amateeka n'ogamba ye banne kati nkole ki? Kubanga eno ewaffe tebatufuddeeko naye ng'oli tumukutta alina mukaguli tumugamba wabba nti sibbanga nti muganda wange wabba negundi n'ebizibiti biibino nti ebyo ebizibiti si byange. Katono nnyo. Ekintu ekyo kinuma. Katono nnyo Stanley. Kangendeke wa Kabanana. Steven Mwanje. Bwana Steven Mwanje. Okkiriziganya ne Bwana Stanley. Nti corporate bagibawa naye nze ndabanga ababawa ebyoya byenswa. Mwagifuna ddala kituufu? Amateeka gonna gaba mawandiike era sebo mu mateeka g'eggwanga corporate mweri nnyo. Era nga ekulaga nti weeri okuyamba bannayuganda. Nekye nazula mu Uganda obubbi buli ku mwanjo nnyo okusinga ebintu ebirala. Kati mugenda kikolera mutyawo. Era obubbi babugaadinga nnyo ate nabo no mu sitepusi kuja kusanga nga bye emiliyoni 8 tasula mu komera abbi nkoko nasulayo bwikiri eyakakaaga. So kitegeeza nti gyokoma okubba ennyo wano oba wankizo nnyo mu Uganda okubeerawo singa obba ebintu ebirimu amagezi. Nze lumu katono nnyo omuganda wawe kyayogedde ebintu bino bisesa lumu bankwatako aido ne bantwala eyo kukomera eyo oba ye bayita kitali oba ye biki eyo zadize gombe eyo bankwatirawo katwe kakati oba kyenda oba n'emyaka giyiseeko omukulu oyo kyayogedde tusangayo omusajja yali kakulu wekale nga kakulukulu nga kabbye enkoko kati wali abayaya bali babbye akasente naye nga babayisa bulungi era ku makya nga bakeera ne baggulawo oluggi. Ani alina mukeeza akyayaawo afande kakati namuwaayo nafaawo twegonzanga abataalinamu kido kindazi kale nono kyaliwa ine muletereyo kati ekyasinga okunsobera ono muzeyi bamuyisanga binyo yabbe enkoko okitegera one day yatufukirako ekintu yafuka nga musajja mukulu yafuka twebasewe ati kagongo yafuka omusole guve ne gutungulukuta ne gutuyitamu pakeri okitegera kati bano abasajja ababeera mu komera ne bagamba muzeeyi bamugeza ku kibooko abo abali oba be bacoki oba caki bano ababeera mu komera abakulu bamukuba kwonoona kitiibwa kyankoko mbu yagifumba akatogo enkoko yabba enkoko n'agifumba akatogo kati bamukwata afumba akatogo k'enkoko era bamuyisa bubi nnyo naye bano abalinanga kasete abasibe babayisanga bulungi abali munda n'abasirikale abava ebweru nga nabo babayisa buki kati ekintu kyogedde kyekituufu. So kati kanyongeyo tweyanziza ogira onywa kasere kubanga kati infringement abantu bakoze firimu nyingi nnyo bannayuganda tebazifunamu wabula bannakyegwanyizi ye bwafuna firimu wonna wagisanze ng'agigula kopi 12 ng'ateeka mu kompyuta ye ng'asala. Asazo tulina emisango mu kooti ya Buganda Road Mwanga 2 ogundi egamba nti omuzadde omwana ku kyalaba wa muzadde buli omu
ku kyalo omwana oyo aba amukola ki aba amuzaala okitegeera naye olwaleero njija n'enkoona kaanako kasanga mu kkuba awo kali mu kuzannya jjukira kavaayo sawa 7 n'okasanga n'okagamba gwe jemusi sawa meka n'okwata wakaggo M2 okasanga mu kkuba awo kavuga gogolo ne kaddeeka bwe katuuka eka nti zookaaba kiki anti omusajja nkubidde awo ku kkuba mu nnomba maama ajja akulumba oba taata omwana wange omukubako otya omanyi bw'asula naye ng'omukubi akaggo kamu addeeka kyokka ne gwagenda okuyamba nnyina atagenda kuyamba ggwe naye bw'asanga boda oba piki emusabudde oba mmotoka awo n'alyoka akaabira ekyalo kale abasajja bannayo abantu bano obutabeera omwana nemumuyitako okitegeera lwaki tebamusazizza baagala nnyo okuyambibwa tebaagala kugambwako muze ekyo gwojjukira ogwasinga okukunyumira ng'okula nga saawa eno tegukyaliwo omuze kapiira nze nali musajja muzannyi wa kapiira kaakati akoko kandeetera ebizibu byali bingi nnyo anti nze baatuukako nalina kitange nga wamagye n'aleeta ne bulaka buuku ewaka abakola emisango ewaka kyonna kyajjula nze kisitu ku musambu olweggulo ewaleetanga obuzibu okugenda okulima olweggulo oba okukima amazzi g'olweggulo oba okwoza ebintu by'olweggulo oba okufumba anti ku makya tetwalimye olweggulo kakati oba ogenda n'enkumbi ogikutte oyita kumbi n'ekisaawe ekisitu ab'engulu bagenda tukuba golo kakati ate nga nze pita 7 ngamba kuba golo nzibu kati bwenjayanira owaayowe enkumbi ngiseeri mabega wa kisaawe ngendiba etandika egenda okuggwa kwemu nga buyingi n'omusulo gukutte erisaalimye nene kakati ntyayo enkumbi oluusi simayina weeri kakati kyekiddako ng'ate nina okuddayo n'amazzi saagaleese ekitabo ne kiruma kakati luma taata agenda okujja agenda okulaba ekitabo kyonna kijjudde kisitu nagana ekisitu bannange so ogwo gw'omuze gwali muzibu omupiira gwo gwandeetera ebizibu bingi nnyo nnyo bingi ogenze n'onyumya ku mupiira n'ozijukiza munnange omu naye n'abakomentinge ku mize gyabwe gye bakomentinge bagituwe kati nze nina omuze mu nsi ogwannyumira ekintu kyesiryerabira mu bulamu kyali eki nalyako ebijanjalo nembimala mu ntamu nga simanyi Stanley ekyo ekintu siri kyerabira bandekere statement ogibulidde yali ebijanyo watamenti biweddemu nabiryako bandekera ebijanjalo bifumbe ntokose ebijanjalo kati ewaka wabeerangawo obuwogowogo mu lusuku ngenda nsima obuwogo mbusuula mu bijanjalo kati buli bwe nasenanga mu buwogo buli nga mugiramu n'ebijanjalo nenyongerako ebijanjalo nendi ebijanjalo n'obuwogo nenyongeramu amazzi eno byo bye bitokota tokotokotokotoko nze manyi ndi kukiramu kakati nfumba bulungi nnyo bakomawo zaali sawa nga 6 bino byomanyi ebyo mu nnimiro tulima lwaggulo balima okuva ku makya saa 6 kati omutonze gwe baleseewo ndi myaka oluba gyalinga 8-9 gwe ensomba eri obukugu ennyongera bwe bitokota nenfe essanyu kumbe ebijja byonna bimazeemu kakati nze bwenjira nenyongeramu amazzi kakati batuuka ewaka sawa ya kugira kukebera bijanjalo bagenda okukebera ebijanjalo abayita mumazzi bati nange nyini natunula mu ntamu neŋŋamba kikino kyonna sikyalinamu ekyegaana
nze omusiru nalyanga buli neba bayiwawe bati supu banange tugenda okebera nga kituufu yoba yalinga kiro nga mulimu ndooza ne kwota ng'obuntu bwe buti nengamba mutuufu bankube nenga so akyogera ati bankube naye nga buli bankuba mpulira nga abatanumya nga ngamba bayongere namu nga nabiridde naye nga simanyi kati ekintu ekyo kyobana esiri kyerabira mu bulamu ekyo lumu bansangako nga ndi omugaati nga ngubbye bankwatira mu kasenge red-handed bulungi nnyo kati ate taata musirikale maje nga ate yakukubanga bw'atamala kuleeta mabwa takuvaako kakati nga bw'omanya ebyekampala tuli eyo mukaalo kati muzeeyi yajja n'omugaati kakati baatuwaddewaddekaawo nyingira mu nju oba baali bantumye biki nga sisooka sisunayo toosi toosi teyande kati bansanga ndi bulungi nnyo nga ngulya bankuba naye nga nonankuba mpulira nsiisiriza so bintu bingi omuto byayitamu ate olumu byetunyumya kati nga bitusanyusa Stan ogezi noyogera kapiira nenzijukira bambi omwami ono n'okufa bambi yafa bamita Ssentongo Ssentongo bamutuma ennyaanya agenda okugula ennyaanya jjukira ku bisaawe twabeerangako n'abalunda ente naye abalunda ente abo babeeranga n'embwa nga zibayambako okulunda ente kati Ssentongo akyamafu tuli kasaawe tusamba omupiira Ssentongo atandika okuzanyisa embwa bwakwata ennyaanya bwagiteeka mu maaso embwa weebuukabuuka bwagisa emabega bwati agikokoonya embwa yamuluma akabina kati bwe yanza bwati emabega embwa nekyuka nemusimba amannyo bwe mugikokoonya firimu yiino wano mu kifo ky'okukuba empiso ku kabina ate bazikubanga ku lubuto bamujjanjaba kati ate lwaki bakubali embwa bwe yalumye waayi ebintu byabasawo bizibu yes katugendeke wa mukulu Kabanana naye atubuulire Stephen Mwanje tubuulire kyenzijukira mu buto bwange essebo nzijukira bingi ndikamba weeko kano omanyi mu buto ebintu bingi ebitambula lunaku olumu tukulaakulaawo ndi mupisikisaawo tata alinamu kasente kati ajja alabanga batabani be tukuzeekuze tagala tuyomu pajama andawuya kakati atuwa pajama aliita atuwa nalinze ne mukulu wange abalala bali oyanzako nze yali muwala nje nanika kati neetaaga ate abaana bonna bamanye nti nafunye pajama kuba essomero lyonna lyonna tekwaliko mwana alina pajama nyambala pajama lwayambala nenjikuba ekikalu mu uniform nedde ne magulu ng'empale eri wansi kakati embwa z'abaana ne zijja zinyimba banange embwa zannyimba olwa pajama eyo pajama n'entama nenyingira twambala pajama tebagirina ate njikuba ekikalu eri munda omwana nanga takirina ekintu abaala bange kyalina mugaso kuba batalina busobozi bukifuna okumanya banyimba nayingira ekibira kyali kusomera awo nenzija mu pajama nenyukuba ensawo gye nayina kyali kiveera anti tetwalina nsawo zakuweeka nga tulina biveera kati nenjikuba ekiveera nenzigala nga kati yantama nnyo pajama yantama kwolwo kati manzireeka ngamba naye no pajama bwe naaba kumpi njasikirizibwa nyambale n'enkya
Neyingira kasiko nenjisuulayo nkeekama kati ntuukeeka nga sikyalina pajama nzijaawo kati kumakyama nzija nkomawo tudda kusomera enkeera tata yatuteekera mu lujja pajama muzambadde bulungi mwazoozezaako agenda okunkwata nga sirina pajama ambuuza eyiye eriwa wewaali firimu gwe mulungi atulaba naye munnange nno olaba ebintu bino bwebirireetinga ne kati saawa eno tekikyali mawulire naye edda bwokigattagatta ne kati saawa ya leero kya bulijjo kati okitegeera yes naye lulifa okwambala pajama nga gwani oba ogenda kati ate jakunyumiza nasobola okwambala engatto naye kyali kirala nnyo era naye nafuna toca nga siyawaka engatto nga bayita toca toca gye nafuna okunyigirizibwa nga sikwawaka alina sente nga yatubeere bakabi naye ekyalo kwe tuli ate kuliko wakabi tekibakkiriza kuba bakabi tosako wakabi mu bantu nga si bakabi banna mu bugambo butono nnyo njala tusiibula abatulaba then tuwumbewumbe program batulaba bane tubaniriza bane mwebale tulaba bale mwebale tulaba mwebale kulaba mukutu gwaffe mwebale kulaba mukutu guno tugenda ku mwebale kulaba mukutu gwaffe guno KBN Media era simanyi oba mukulu anaddamu nakyaza tugenda kubeerawo ffenna pana ekyeyongerako n'abantu abalala luli twalina okukyaza omuyimbi naye omuyimbi oyo yatudisappointi nga teyajja naye tukyalina bingi ate nze nina bingi ebyokubawa kubanga ngenda okubalaga nambwayo yo yatukubye omupiira ekyo kyo tukiveekoyatukubye omupiira siibula abatulaba kakati abatulaba bannaaye ku KBN Media KBN Media bwekiri bane abatulaba ku KBN Media bane tusaba isiti tubasaba bannaaye mutulaikinge mukomentinge subscribinge musubscribinge so bannaaye tubaniriza mutuwagire mugende maaso n'ebintu bingi nnyo bye tuleeta ebyakabi emboozi ezakabi emboozi ezinyuma weewaawo tweyanzeege naye abogambo b'oluzungu olwo okusubscribinga ono abadde anjiriga nnyo naye ate mukama akimpadde oyaze njagala nokuwaayo omutwalo just kwogera kigambo Massachusetts kiddemu nange kangukuwa okyogere Stanley bannange batumye amanya agazibuwe gatyo nga bamanyi nti tuveeye mukulukabanana mu bugambo butono ddala ebigambo bingi byakwogera bebale nnyo abatulaba ku KBN Media tujja kuba tuba tooki mu bintu ebyenjawulo omukono mpaka lwonatukowa
ntuga tuve ku pano yo amin ne bona tunatugowa kuva ku pano yo tujja kubeerawo nja kusiima nnyo abantu bonna abagenda ku YouTube yange gye bayita Mwanje Steven Kabanana era nsaba n'abatanagendako ng'oyise wano ku KBN Media gende olikinge o commentinge o sharinge okole byonna byonna okukola ate olabe ne firimu zaffe kuba buli firimu empya gy'enfulumya ngiteeka ku Mwanje Steven Kabanana YouTube channel so ngenda kuwasenera kuddamu Chimanyi masawo nakugongera okusobosalinga project yeno oba program yo amin tekemu kuna kasenda katonto wow ninga abantu baongera okubanga bagala Mwanje Steven Kabanana YouTube channel yo kubereko films z'abana Uganda nonje nyenyenyo betogedde byonna byadde birungi nsigala ngamba abantu suna beni nkugamba kubanze mu mboza zonna suna beni asinzo okukwata mubabiro kubiwalese togaba nyumba omwana mukebere omulungi atulaba tetugenda kusukkawo programu ekomyawo tweyaza kana akadagala kayamba abaami okutangira prostate cancer ali mu stage esokubera eyokubiri. Personal care products tulinamu sabuni. Kasabuni kafe kalungi kakola ku baana kakola ku bantu abakulu yadde bebi nga yakazaalibwa. Tuyinamu Kafemi Care olina omukyala ali eyo atawanyizibwa kandida oba any harmful bacteria. Tuyinayo anti-aging oli eyo oyagala kuba bannange ng'odda buto pure and broken gandama spores kakuyamba okutangira oba okusitula obutafaali bw'omubiri obuyamba ebirwadde byonna ebikutawaanya mu mubiri ebikusuula wansi kyemba sikonyeeko ng'oli eyo byonna tubikola akesaayo natuza kuba nitukareeba buriza nohura okuroga nohura okubonaabona mutahi wanje akire nikaka kabisa akarogo mbaganda 2S Films akafirimu kal directed na Serunjoji Siraji ni wari kumbuze cyo hona mazima kwirebe gare ne iruka abantu bajirukanza iwe wotakareba gokoroga a film by Mwanje Steven ni nkusaba nsasere buzima tenda manyira mwine kunzika no maho muntu kutaho ndizo iwe mwende cyo gamba tumusale kitambo tumukore ki umusiza reka tumuri tebakuriye nyama yempono ninga yembuzi eyibakuriye no muntu bakangira kare mbori umurogo hati kankore kiwe emizimu yabe mizimu omuntu bakamuri aho karebe cyaro reba kavuyo rebe nyigeneze yigura iwe akafirimu tukategereza sayona nikatahamu eno nyama bamubye ejine nyama ninga no mugenyi iwe film by Mwanje Steven want you buy me chizampora utakaferwa